FDC kati sikyalina na buzibu mpozi mpaka wenatandikira kuraba nti bagala kuleeta candidate bamanya bumanya nti NRM yabayingira mudda kubanga ekyokola bakimanyi baleeta candidate ni baraba ebya eri muntu wa NRM gwe tusobola kuyita political heavyweight mu Kampala taliwo Kayondi Samson kyado naliwo nga General Sale oleeta candidate wa NRM twamukugobya faba NRM tugamba nti tasobola n'oganirawo yasemba olina political heavyweightiness mu Kampala ojirina Sale nerukwago ebyayogera n'ekyo nayo takijjayo oba lwaki ndoza yatidde nnyo banga lumbiddwa nnyo bese jirongo okumawo that will be the end of your political history ebyo byonna asagala kubigendamu kubanga asagala nnyo okulabika nga nseketerera FDC kubanga ndaba bazze United Forces of Change ndaba bazze balumba bazze je tujja kutugendako mpola bonna yabazalira struggle okimanyi nti jeni tutazalirangako wano mwana wamulabako nga n'olubuto wano babaze Museveni yabazalira mu struggle muzi Tanzania abane Sweden Museveni yafuutuka ng'eruwero n'alumba mukyala we Sweden n'azaala kata ojja kuwulira nga ngabiga akasajja kano mutugyeko yes bana ba struggle beyazaala tomanyi mutabani wa Rwijima je twajangayo obuyambi obw'okubba government yafunanga mu bubbe somewhere kyabulanye okukuba enduulu bwa human rights bwakuwonya abantu be abasinga obungi obuyambi bwobutusalako nagamba wayi tetuddayo bano tiboogera kakyovula abanyoonya obuyambi buli kasonda konna tugenda kubonaabona n'enviiri zaffe bagenda kuzijja kumusoma tubaniriza mwena abana flash na Uganda olunaku olwaleero twebaza omukama obulamu bwatuwadde n'okutuusa essaawa zino nga tukyali balamu ate twaza omukama obulamu bwawadde mukulu Byarugaba nti yakyali mulamu n'okutuuka akaseera kanankubadde obulwadde bwe twali tutunula nti at least byonna tuuka January December tujja kuba tumaze okubuvunduka naye bukyatukutte entegetege so entambula ntono and all activities teziriyo era mbasaba nnyo temwerabira okusigala nga munoonyaako kuba mweffe ate ffemmwe so n'olwensonga eyo kansabe Jajja ku Byarugaba atubuuzeeko then later tutandikiraawo era nga bwe mbasikira nga mbategeeza nti ku namba ya mukadde waffe emababa mu mitwe 0772 980 933 naba mukadde Byarugaba mukubire ku mubuuzeeko byotyo mbeera etuuseeta tusobole okulaba nga tutambula tuza tulaba then tutwandire program zaffe abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusiza mwebali nnyo okubeera ku mukutu gwaffe the flashlight amaanyi ndina matono nnyo gomwayingiri nange naali mayiti mu December nja kuba atiriste nsenguddeko obulwadde kasita natuusa eddagala linfukidde ekyameka side effects mbonyabonyeza nnyo okulya kulemye wana mulwanyi ng'omuntu omukulu naye kulya kulemye naye gemunange bulishoya bulusi noyagala n'okukikomyawo oluba lutalo n'olwekyo mungeri kunsabira naye nebaza Katonda kutuuka essaawa zino nga nkyali mulamu abantu abangi baali bawadde essuubi nga balowooza nti Jajja Nuupu agenze baali batidde nekola nti essaawa eno nange ekyasa kyasobola kwogera ekintu kikulu nnyo oluusi nga yaala
osinga yara kubiriza mikwano gyange ebweru nti mwongere mukunsabira kubanga munange omwaka muramba abantu nga bakuyambako bamwe bakowa abalala oluusi batamwa ebintu ensigetogwere nga sikyalina kyakukikolera ndi makati w'olutalo w'obulwadde nabagambako omuntu natomera dokita gwe nasookako ebyo byona yabireeta naleka obulwadde bwonna ne busaasaana omubiri wetwamuzuulira mu kintu kigenze nnyo wala naye badokita balindina kati bafuba nnyo okulaba nga bazimbeera mu nteeko lazima nga okusinziira nga bwebangamba embeera bajja kugiza mu nteeko kijja kutwala ekiseera naye nga tetulina kyakukikolera tulina kuguma era nga bwe mbagamba timundekerera kubanga obulamu buzibu bwentuuse byemundekerera ate n'okutawuka nga tenatawuka ebyetwakola okusooka biyinza kufata oge so ekyo kyensobola okubagamba naye nga ekindeetera obutasirika oluusi mbeera awo nimpulira ebitambula social media, radio, TV nimpulira nga nfa nga oluusi abaddemu nga batono nga batuvuma bangi abaddemu batono nimpulira enaku ndina enaku bbiri enaku y'obulwadde n'enaku ey'obutakolera nuupu kusaawa eno ate nga nuupu eneetaaga nnyo kusaawa eno nga secretary for elderly alibadde nkola mobilization mu ggwanga lyonna naye sirina capacity sisobola kutambula nomunyumba omulaba bankwatirira bakwatirize ekyo kyekisinga okunduma ekyokubisatu genda bapulezidenti wange ne secretary ne banna abatonotono enkola gye bakolamu nze nga ndi waka mpulira bubi nnyo kubanga nali badde enyambako kakyubola wandeebaza buli mujja wano nimbiira ebigambo byenyonyola abantu baffe ne balema kugwamu amaanyi kubanga ndaba enkuba gye bakubamu nuupu kati ekika kyawaggulu naye nga baddamu batono kyekisinga okunduma sooka tutandikira awo awo tugenda okutandikira and kakati jo basically batugenda mu medication issues nga tunaba kuva kugenda yeeyo mu program bitambula yes teri ddagala lyesifuna mwena abakozi omulimu ogwo sente nyingi naye teri ddagala lyesifuna kati nange sente zeddwaliro okulinga okuliwa afasobola otunda n'ebibyo kati wenatuuka sisobola kuneesinga empiso when I miss it that will be the end of the day 1.2 every month
katusabe Katonda tukwatireko nti tusobole okudda engulu naye bonna bikonja ni biri ni twala biri buli mwezi kintu kinene nnyo yeah Uganda yafuna bwefaanagana ezitaliko kulya ezitaliko kunywa ezitaliko kutambula ezitaliko kwambala nega basically za mpisa zokka kale tusaba temujango okumusigale nga mutukwatirako musigale nga tutambula munamba mwena Byarugaba ensonga nyingi kuva mwaka gumeze gwatandika things are moving at a terrific pace abamu balina mixed feelings abamu balina their individual ideologies naye nga Katonda Mukama nga banatusobola kutambuza kwa kiri mu maaso okulaba mukulu gwe bayita Elias Lukwago ne Genesale nabo befuda ate talk of the day within our community ate nebinatandise okukulira bano nga bagamba nti emikolo okuba gyayitiridde mu kibiina kiyinza okuba nga kirimu something else awo simanyi gwe ndowoozayo nga bwonookirabira then n'ekyokusatu namuganza no Kahindo Tafiri ne Tayewa bonna banene mu kibiina kya NRM batandise okwekuba embeera ebayitiriddeko ne economy efuuse kizibu mu nsonga zino gwe nga kino obiraga otya mbalamusiza nate basoose kulandagamu katono tutandikire wano Elias Lukwago ne General Sale kusinzira ku baruwa ezempita kiro kitwara omunaku baruwa bbiri zawandiise ngagamba nti Elias Lukwago bwatamwetondera egenda kumujjako byana agenda kumujjako political support not that one political support ejabadamuwa nawe ekisooka nze Elias Lukwago samuwagira wansonga kumpe eriemu nga mukama wange president liyandagira nga asibirwa mu nyumba ali mu nyumba linkasoleted mu nyumba nansindikira message ngamba tuwagira nabiira namanya ekyategeeza era navaayo nimbulira abantu mu kiseera ekyo nali sisobola kumulyamu nga bamesibidde mu nyumba nampeereza message nti tuwagira nabiira I had to do everything to supporting candidate waffe owano. Now that one aside, mwe bantu mwenjagala muwulize tutambule mpola. Mulekwe kugwa mu katebe ka NRM. Weewonze Elias Lukwago Samuwagera luli ate kulunu mu supporting amanyirwaki General Sale neba mukuba. Mweti mulowooza nti Lukwago bamukuba as an individual. Lukwago bamukuba ekisooka nga FDC yona FDC kati bagala kutegeeza nti FDC timukyali kubanga FDC eze abanene bonna buli munene abaddayo nga Museveni amugula Mr. Museveni nga amugula kati bwe kye bagala kutegeeza nti FDC Museveni nga bwe yayogera nti ye akolagana ayogerezeganya ne FDC abagala kugimalirawo ddala efanagane ne DP ngamba bwagirwamu naye tusaanidde kulekerera FDC mu kaseera kano ffe ng'aba opposition ffenna sinuupu yeka kubanga era kikiranga kigazi era General Sale ne bane bategeeza nti opposition temuli buli muntu yenna aliyo ali compromised akolera bo timwabiwulirako nga bagamba nti nuupu project ya Museveni kati bwe mugwa mu katebe nimutandika kuba Lukwago kati muba mutegeeza nti lazima nti project yenyine ya President Museveni nuupu so tulina kuba begendereza ekyokubiri Salimu Sale yagambye nti agenda kujjako political support eri Lukwago ebro ya Luzungu naye ndabye abantu bangi ababeera ku radio ababeera ku TV ekintu kino kyonna bakyebalamu bali mu birala political support
kitegeeza ki not financial support but political support. Kati imwe bantu mwe ife abali ko mu NRM salimu sale tumumanyi teri muntu wa NRM egwe tusobola kuyita political heavyweight mu Kampala taliwo kabe Mr. Museveni yakakubwa emirundi emeka Mr. Museveni te nobwaba Lukwago n'akyuka I believe n'omukazi wayinza butagenda naye mu NRM. So political support okuyamba kw'ebyobufuzi salimu sale ategeeza kiki kyosobola kuyamba ku Lukwago political support tikiriwo. Lukwago ng'omuntu abantu bamumatira nga fighter. I can bet Lukwago osobola kumukozesa ebintu byonna but you cannot deploy him okukolera NRM mu Kampala. Why? Lukwago amanyi nga lawyer nga munabyabufuzi nti the moment he diverts ebintu byonna n'agamba nti mpagira NRM n'ubwo akyogera bwogezi the following day will be out of Kampala. I am telling you, see yeka chovara aba buli muntu yenali mu Kampala division zizona nembuza salima salibwa bali na political heavyweight ngajirina mu Kampala ngachi division zizona mu Kampala yonna NRM telina mu muntu ya denomu Kampala yonna. Where were you Mr. Salet Bulire Lukwago nga bamuimpichinga? Where were you washito yamba ku Lukwago ne batamuimpichinga kubanga ulina amanyi n'ebyobufuzi mu Kampala? Ekyokula fabari bakolede NRM General Sale tumanya manyi go mu Kampala abantu abamu kino babadde tebakimanyi kati muwonyinzize basomesa General Sale amanyi ge fe tugamanyi mu Kampala nti temuli. Okimanyi Salimu Sale yaleta ko candidate ku road mayor mu Kampala abantu abogezi ebyo bwakibera bira yaleta ko candidate mu Kampala ku road mayor candidate wereta yasemba owulira nobwe nabo ovude wano ekyo nakyo kitwale mu bantu abalala okibaguze bamanye lwana gye balina kulwanamu mpulira obulumi kati nali njagala kuteeka esomero ku headquarter okubrainwashinga abantu baffe abali ku social media abagenda ku mpewo nga mbabrainwashinga mbawamata ejibanatwarangako ejibanayogerangako nga bagenzi ku radio ku TV. Candidate gwe yaleta ayitibwa Kyambadde nerinya kandi bawe Kyambadde gwe njogerako yeba wa Amelia Kyambadde. I was there kuchado naliwo nga General Sale oleta candidate wa NRM twamukugobya faba NRM tugama ntutasobola n'oganirawo yasemba. Olina political heavyweight mu Kampala ojirina Sale ojirina Sale ne Lukwago ebyayogera n'ekyo nayo takijjayo oba lwaki ndoza yatidde nnyo banga alumbiddwa nnyo n'olaba minister wa Kampala Kyofa Togabye Minister of State yayogerera Sale azifu Sale yafa Saraveyo naye ayogere n'akamwaka ajeyo omutwe olabe kye tunamukora kubanga as of now nze birincha biyita kiro kitwala omwana ekiri kibalu aveyo ayogere n'omumwaka ateekeko press conference agambe nti yayambako ku Lukwago. How? Salimu Sale kyosobola kuyamba ku Lukwago bintu bibiri mu Kampala: financial support na military support gyolina. Bw'obanga ebyo tobyogeddeeko keep quiet, please shut up. Imwe bantu mwe mulaba nga nvali kulwanira Lukwago silwanira Lukwago ng'omuntu ngwanira opposition erumbiddwa nnyo. Muleke kugwa mu katebe, muleke kugwa mu katego nimutandika kuvuma Lukwago. Not at all. Forces of change kati zibadde zivuddeyo nga zitandise kwagala kwegata kati NRM epapye erabye forces of change nga zitandise kwagala kwegata kwekujjayo enjala
n'abantu baffe abantu baffe ogenda kulaba nga abangi babuze ekyo kibalemye olaba sali musale yavuddeyo olowooza lwaki yakavaayo kati I can't tell. So ife abantu ba opposition n'abantu okutwalira wamu tulina kuba basaale ekinzijayo mu buliri nintandika kwogera mumanye lwaki ndaba abantu bangi abafe nubwe bagenda ku radio ku TV mpulira enyiike bona bayita wabbali ensonga enkulu bazeeka nga mpulira ngaafa oluusi TV nzijako bwe mpulira abantu nga boogera mpulira ennaku radio sikyaziwuliriza nzivaako. So ekintu kya Lukwago njagala mukigenderere mwe abantu ba opposition mwona okutwalira awamu sinuupuyoka mwona okutwalira awamu mumanye NRM lwakizeeyo enjala kintu kya Lukwago. Lukwago yavudde n'ayogera ku corruption efumbigedde mu kibuga Kampala. Awo Sali Musale we yatandikidde kwogera nga Lukwago alumye Sali Musale nti y'omu ku bagotanyiza eggwanga lino, which is correct. Esente zonna mu Uganda wanaazikwata n'azimuyira mu reconciliation akola ekyayagala. Sali Musale y'omuntu omu ase industry ya music obadde okimanyi? Mbadde manya nti promote zikwataddemu ssente y'omu ku bagise zembadde manya ayongeddemu kasente y'omu ku bagise y'abayimbi ng'alowooza nti ye ayagala kukwata abayimbi bonna abaje ku Kyagulanyi ekitasoboka. aye wali watandise omuyingako ekitasoboka. Kyova olaba yagenda n'akwata bano the so-called promoters edivo beyayira sente abo balina kaki sibayimbi siki. So ekyo nakyo nikifa n'olwekyo ekya Lukwago njagala nkirekera awo. dina nga tunabafa okusoma ku kya Mwami Lukwago kwa Mwami Lukwago ye still insisting nti NRM yeyina kyemwagaza kyena kyajagaza. How true is that? Yes, Lukwago mutuufu. NRM yeyeguya Lukwago era yerina kyemwagaza. Lukwago talina kyayagala mu NRM kubanga teriyo political support. Inkugamba mu Kampala munu kasita bakolanga wekulesa ku NRM, that will be the end of you politically. Golowooza lwaki ono muvubuka waffe weka Wempe South yani Bashiri Kazibu kuva olwe yasirika nga bakizudde abantu baffe nga bo balowooza nti atandise kwekulubisa ku NRM since then yasirika. And I can bet Bashir bwe bakizuula nti wekulubisa ku NRM kisanja kimu Kazibe Bashiru si Kazibe Bashiri yeka buli muntu yenna gwe tunaazuula nti yekulubisa ku NRM si mu Kampala bwokka mu ggwanga lyonna. That will be the end of you politically. Genderi, you are either with us or with them. Genderi, tupambane. Toja kutwejinga kono tusobola. Tikiriyo. Waliwo n'abamu nawulira nga bananaagira nabo nga balinga Kazibwe. Ne tujjayo enjala ne tubakuba ne batereera. Naye wanuka tukuzuula nti weekulubisa ku NRM. NRM wegaba amarusu gakawaga musota. Stop rolling the vote. Omanyi tulina engombe gamba nti bamuwanze kwedusa. Kati amarusu ga NRM gamusota gakawa. Ne bagakuwandako ebibyo nga biwedde. Ebibyo nga biwedde. Yes. Lukwago political support gyalina y'abantu mu Kampala. Bakizuula nti Lukwago mulwanyi. Arwanyisiza Museveni mpaka
weewawo saamuwagira candidate gwe nawagira nkimanyi yalina some political issues nakimanya nti Lukwago agenda kutuwangula, but I had no any other alternative apart from supporting a NUP candidate. So as we talk now, Lukwago abadde anywedde. In fact, tabadde anywedde, Lukwago yanywera dda. Lukwago yanywera dda. Kati baagala kusala amagezi FDC bagiteeke ku ttaka nga DP nga bwe bagikoze ne NRM ne NUP yo n'okutwalira wamu ne opposition yonna kyebaliko naye mutusanze tulaba ayagala ba president ba FDC anytime. Nze kyenfa nabo kiri kimu FDC bwebanga tibakikoze nja kubawagiranga kasita nkizuula nti batandise kwagala kulwanyisa Kyagulanyi awo nzija yenjala naye bwe ndaba nga baagala kumwegattako those are friends abo mikwano gyange kati kujjako bwe ndaba nti Kizza Besigye agezaako okukola kamubaaka ekyo yali akirese nimukuba n'akivaako kati ndaba alingaze ayagala kwegatta ku principle ekyo kijja kukola kubanga abantu kyemutamanyi opposition yegatta dda n'abantu abamu bannabyabufuzi kibalimye kumanya kiki ekyentegeeza abantu abawansi bye bakola opposition abagiwa akalulu bo beegatta dda ku muntu omayitibwa Kyagulanyi kati bw'obayingiramu n'oyagala okubataataaganya awo nange bwenzijjayo njala naye nga ekyo nga ntonakikola ndi naawe so FDC kati sikyalina nabuzibu mpozi mpaka we natandikira kulaba nti baagala kuleeta candidate bamanya bumanya nti NRM yabayingira mudda kubanga ekyokukola bakimanyi baleeta candidate ni baraba ebyavaamu nga teri impact yadde neemu Besigye olw'okukomawo that will be the end of your political history. Ebyo byonna saagala kubigendamu kubanga saagala nnyo okulabika nga nsekeeterera FDC kubanga ndaba bazze United Forces of Change ndaba bazze balumba bazze gye tuli kati ate bwe bajje gye tuli ate tutandika kubatema enteega kiba kya mutaawaana. So Lukwago azoonawo katuyira tumulekeraawo tugende ku kintu ky'embaga. Anna naye nalikoko ku wedding ya Mufumbi deputy spokesperson wano professor mukulembeze gwanga nagamba muwase bane Museveni bwetu byakolanga naye kyembabuuza basajja mwe nupu y'abaseyasi katate bawasangiriki nanti bali batugamba abaseyasi bwe batandise kuwasa ate mukuba nuru mwagamba nti nupu baseyasi katate bawasiza ekibata kiki ekyokubiri okulumba nupu nti embaga ziyitiridde nze obwongo bwe buba bunsobera munansonyiwa nupu family nupu family ngazi bw'olaba nti nupu family byabakama electoral commission yajiwa kumpi milioni 4 mu kulonda kubisamu emirundi ebiri I can bet milioni 8 mitwalana bobululu yafuna oli na ekimu kyakubiri bakireka naye bwakindeese ekintu ekyo bameka abakubisa abantu enduulu nti embaga ziyitiridde katubabale Mufumbiro waliyo bijirwa si babiri Derek Nyeko si basatu owokulayani abakafumbiro ekiri kubisa abantu enduulu bantu basatu bokka mwe bantu mwe mutujeko bujinga bwenyini only 3 people embaga ziyitiridde muroboze emitwe gyamwe giri muki giri mu mazi giri mu mayinja. I want you to tell me chikuraga nti abantu abarumba nubu ebyo kulumbisa nubu byabagwako balina okukwasa obusonga songa obuliwo 3 people getting married and you are making an alarm
Why? As if Noop has only 5 people. No bali badde 10. Noop family millions tulina. We are talking about 3-4 people only getting married. Enduru netabuka. Why? Ekibata simbaga bujja. Banyonye banarumbira Nuupu wababuze. Awo otegeerera nti Nuupu ebyokugiruga abantu abakusezinga Nuupu eiza obwongo bwabwe butono oba ebyokurumbisa byabagwako twabakola nitubateeka kutaka. That's true. I agree with you. Waliwo omuntu eyasindikidde Bungereza akatambi nga waliwo omukyala ayogera ng'agamba nti Nuupu ebyayo byagwa olaba Rubongoya Umunyarwanda yavuga kati Nuupu namugambye nti todanga mukusindikira such a nonsense. When you attack Rubongoya, you will have attacked me. Absolutely. When you attack Katana, imwe muroza Kyagulanyi Sentamu. That's why we are supporting this man. Very genius. We are supporting somebody who is genius. Atagendera ku mawanga. Kyagulanyi kugenda okuwasa owafe Ntungamu. Singa yaragenda ku mawanga yaragenda nawasa. No. Waliwo mulale ubwo nawulidde nga arokompoka ng'agamba nti abawasa walaba n'abawasa nti abawasa bonna kati bawasa Abanyarwanda. Can you imagine? Nti abantu ba Nuupu kati bonna bawasa Abanyarwanda. Love has no boundaries. I repeat, love has no boundaries. And these are not human beings. Kati beshe bagala tibamanyi kyovera omugenzi Jakana kyena mugamba kyena muwabulanga mugamba nti mu byobufuzi ebyo n'okusingira ddala mu Buganda kurumba Abanyarwanda. Bw'oba olumba Gashumba mulumbe ng'omuntu leka kurumba Gashumba ng'Abanyarwanda. Tikisoboka mu Uganda muno Abanyarwanda naffe twafuuka muntu omu. We are one. Intermarriages zizigenda mu maaso, which is good. You can't avoid that. Tosobola mu Buganda ate mu Buganda muno kasita obeera munnabyabufuzi n'olaba munnabyabufuzi ng'atandise kuvuma Omunyarwanda atandise kumuvoola manya nti ebyobufuzi bye bya kito. Abagenze n'okugenda. Abagenze Wamajunju nkutumidde Omurangira Junju nkutumidde naye abategeera bo bamanyi kyentegeeza. Absolutely. Omurangira Junju y'omumanyi mutabani wa Kabaka omukulu afabutukaidi kakati imwe bantumwe emitwe gyabwe girimu ki nja kutandika nange kuvuma baleke bana nga muyitiridde Nuupu nga muyitiridde okugivuma nga mugivumira bwereere. Tutuke ku Kyagulanyi kubanga alina Westana oba kabi Munyarwanda bwaki yamuwasa mu kiseera ekyo nga kyali mwana muto n'alabye kano kayisima buloga ate Isima tugende kompola ffe. Isima oba endiga bweba endiga yakutomera kuva ku bafumbo ekyo kikomezaawo nga Isima agamba embaga ziyitiridde omuti gw'esaabuuni gugula sente nyingi akabokisi ezo bokisi zemugula esyo sente muzijawa pulira obwongo bwa Isima. Abantu abawasa asobola kugulwa okugula akabokisi k'esaabuuni nyeko MP asobola kugulwa agagula bokisi ya saabuuni n'agitwala ewa Nazaara oba wasa mufumbira. Mwe mulowooza nti tulyawo titukola titwekolera nimulowooza titwekolera nga Isima kagamba nti muto wa Kyagulanyi nti azimbye mansion. Ulira omutwe gwa Isima. But what's wrong with them? The jealousness. Njagala mbabuuze. Principal waffe alina baganda be bangi ate kumpi bonna bayimbi.
ba edi yawe bani esente bafana sente za kweda nga bayimbi abalina ko control ku finances yajibazi singo gamba nti Kyagula nzimbide mansion mutowo izo sente zijjawa twali kuuliriza nga gamba nti Kyagula alina beach Kyagula yajifuna mwaka even before I became an MP ati ndiga gwe yakutumira hisima bere n'endigazo tuveko yebere mbintu yes tuveko Kyagula yakugamba nti obutobo bwonna kumpi yabumalira ku beach eyo nga kyali muvubuka kasente kakwata kateeka ku beach kati hisima atandise kulokompoka eyo beach agije mu byobufuzi Kyagula ni sente zalina zijje mu byobufuzi yasangibwa ng'omusajja alina sente mpitirivu fabale bagenze ewa prince orabe ennyumba ye ekyo yazimba some years back so many years back nga tanamanya nti aligenda mu byobufuzi otya bw'ogira bw'otya naye nga yagija mu ndongo ye endongo kati Museveni gye yamutira takyalina wajja akasente kujja ku mu byobufuzi kati ndowooza ate n'endongo aziyingiridde ekisinga okunsanyusa nti His Excellency Robert Kyagulanyi yagenda n'agamba abayimbi bannange twebereremu bajja kubasibira music nekimu yekyogera mu byokusaaga yes nga tibamanyi nti bino biri batuukamu and eventually now it has happened yes where is baby cool basiba muganda wo noseka nowagira gendo yimbe gende Masako yimbe anatandika go there and sing Mayinja waduka gendo yimbe kasere ni kusasira gendo yimbe Masaka they can't jemwagendanga I don't know where we are heading Museveni talina kintu ekibeera organize kyatayingirira nata Kasaba there is organization of something kasaraba nti bano bali organized abayingira mu nabasanyawo ni music industry bwatu bwagikoze buli muntu ali kululwe abali ba mukwano abali begata omanyi nti waliwo na race competition mu music kati Kyagula just kumugana just kugana omuntu omu music industry nefafagana bwetu so ebintu bino byetwogera mwe bantu mwe mutugendenge kompora ekyo mikisaba mweji bali neyo ngwayisima tulinawo omujja tumusobola kusisinkana mu studio n'omukuba n'omutereza mu bwa Byarugaba so ebintu bino njagala mu bigobererenga nabagamba ko nti ebyobufuzi bye tuyingiddemu byakasama nti bigenda kukoma mpaka buli muntu katakolera 2026 okusiga enziro ezo zonna okuzisiiga no but the no 2026 enaalabika etya bo bagamba nti aba bantu abajja nga tebamanyiddwa ne bajjayo obululu bwonna bwobuti ne bakuba ne mukama waffe kati bamanyiddwa kiki kigenda kubeera mu 2026 mberenge genda kugega I can bet bagenda n'okuteekawo ebbere taliiwo nawuliddeko batugambye nti covid yakomyeyo atuse South Africa nkugambye mu 2026 eiza Ebola oba covid bagenda kuyiyayo kimu ku byo yes nga bo baraba nti Kyagula bw'anaadamu n'atambula ku luno kigenda kuyitirira ekyo kyekibayombesa kyokka nebannanga watugenda kukola tutya nange awo ng'omuntu simanyi kuba it is too much so n'olwensonga eyo if people are wedding they should leave them to go for their naye nga abantu basatu mu nuupu bye bawasiza n'okuba enduulu kati bwe bawere 10 bagenda gamba ekibiina kyonna kyawasizza nalabye ne mukwano gwange Gashumba naye nga ye bwatyo
nenga yingidemwe struggle bajivako kati bawasa mukama wo go wagira okimanyi nti Museveni abaana bonna yabazaala angari mu struggle balina ffe mujja kutugendako mpola bonna yabazaalira mu struggle okimanyi nti jeni tutazaalirangako wano mwana wamulabako nga n'olubuto wonna Museveni yabazaalira mu struggle muzi Tanzania abane Sweden Museveni yafuutuka ng'erweru n'alumba mukyala we Sweden n'azaala kata ojja kuwulira nga ngabiga akasajja kano mutugyeko obuvuvu mu lutalina mugaso. Yes. Bana ba struggle beyazaala kati fe struggle tomanyi mutabani wa Rwijima tomumazangako yamuzaalira Ludawa munsiku bino ebisajja byawa bino nature oluusi ekyokugikolera kiba kitono. Yeah, nature demands has demanded. You can't go beyond its control. Kakati ebyo gendo bagamba omusajja tukutebwa kati bagenda kuyiyabira mutugyeko ebintu bitaliimu bajegamwe nupu yajja munyonye kyemunakola ekirala naye ebyo temuli nupu bajesonyiwe ekisinga okunduma ndabye abantu baffe bangi bagudde mu katego nabo batandise kwekugwe embaga ziyitire ziri mmeka tubabaze bali basatu ziyitiridde nawulidde kaisima nga kagamba naye mumanye embaga zino namboze nti tazibeeramu mumanyi nti embaga zino muwanga kivundu tazibeeramu embaga yanyeko luba lukungana lwanuupu. It's an individual function. Singa ebeera function ya nuupu n'ogamba nti namboze taze Kyagulanyi agenze mukono n'akuba yoraali namboze si mulwadde netagenze kulaali you can talk. Kati ndi mulwadde abanuupa bakajja kundaba bameka nsobola kuba nduulu ekyo kyabuntu If you feel the sympathy then you visit. Yes. Era sobola kwemulugunya nti nuupu ono n'omuti bagize not at all naye embaga omuntu ayataddewo birthday party ye nyiige nti wanuupu nti tampise as if nti ataddeko laale ya nuupu. Imwe bantu mwe simanyi egye mugenda okutudda ebyo ebisinga okunduma bwembeera mu ndiri nenzigula Facebook yange nendaba oba niteekako TV oba radio nimbiwuliriza nga mpulira enkuba gye batukamu ngeri too much n'abaddamu batono n'abaddamu abamu baddamu birala ensonga nibazirikaawo kyobulaba naali njagala kuteekawo sisomera zisaaki isi gwe nali mu NRM kind of orientation. Yes, gwe nali mu NRM movement media mobilizers forum nze nasooka ninkiregisiteringa n'okukiregisitariyo ninteekawo ekibiina ekirwanira NRM ne Mr. Museveni ku mpewo no mu mawulire. Those days bwe nagenda nakyo nikigenda nakiteekawo lwansonga emu nga ndaba abantu aboogeza bujeka ekyo kimu ekyokubiri nga boogera bakubagana tibalorganized. It's when I came up with this method, with this idea, let us unite. Nimbateekerako n'akantu ku Kanjogero Media Center twabeeranga awo buli Lwakutaano nga minisita ajja ku briefinga abaana oba prime minister oba vice president nga njagala baana baffe bafune ki first hand information tuleke kugenda ku mpewo ku Saturday no ku Sunday nga abantu tebalina information. Ekyo nze nakiteekawo bwe nagenda bikifa. I had wanted to introduce that one at our secretariat and I will do it.
katonda ngiyimuleze waffe sigenda kufa nja kuwona era onokutukyali ne Jajja mu Byarugaba Jajja waffe akyali mu kusendeka zino ensonga so n'olwensonga mwena abagamba nti nopo okukola zi wedding nti yava mu struggle. No, it is a part of the struggle. Yes, 3 people. Abantu banatuukira mu buyinza abeere full minister nga alina buli kintu nakibadde mu Uganda tosobola okulaba omuntu omu n'afuna olubuto ng'ali yo kimanyi bw'obeera nga oluusi tulaba kujula mu ddiini no mu kanisa tujula mu bulungi. Absolutely. Kati Kyagulanyi asobola kugenda nayimirira abaana mubatisimu kuba nti mufumbo yabatizibwa n'ebisigadde naye banange obufumbo si kyakitiibwa kati abantu baffe abanoonya ebitiibwa kibi si kyakitiibwa mu society n'omu kanisa oba kereziya oba muzigiti si kyakitiibwa era kyakitiibwa nnyo kati abantu baffe gwe baagala kujula mu kanisa n'omu society okuwirikika ng'abantu abajuvu mu ddiini kibi ki. We are talking about Siri. Only. Siri muleto wokuna. N'owokutaano n'owomusanvu babe bangi. Baweze 10. Babeere bangi. Mbaga ziyitiridde mubaleete. Kale webale nnyo Jajja tukyatambula awamu n'omukadde waffe. Waliwo n'ensonga endala ono omusajja yagamba for them they fought. So n'olwensonga baleme kubamanyira kayinda otafaya ne tayebwa parliament bamaze ojefuka Mumwesonyiwe ngenda kwogera ekiseera kitono leero bamwe maanyi matono nnyo naye ekyo kayinda otafiire we yakyogerera bamubuuza ku kintu kikwatagana ne parliament lwaki timugenda mu parliament nagamba mu parliament nene nnyo. It's very big. No wogendayo wakwenda kikabi kati ezo tezina na mugaso. Abiva no gobera genius ngeri ki. Parliament ne taremwa na mwambalira. Nubwaba nene taremwa yali mutufu. Ngamugamba tunubweba nene wandize. Kubanga obunene bwa parliament eyo bwomu wabuleta. Kind of a fee. Yes. In fact, Taremwa Yakuba knew NRM. Tayo. Neta Chimani. Taremwa was talking about what we call gerrymandering in politics. We call it gerrymandering. Ubote wetu bwe yakolanga. Okusala salamu obufofu. Awalina obuwagizi bungi nga asala obufo. Awatalina obufo, awatalina supporting nga bireka binene. Ni Museveni bwakora kahindo tafiire osituwensi bamukuba katono bamutiremu omusajja yitibwa Kahonda akamuhonda yamuhonda nk'okutuli kugamba akamuhonda kuyamazire kumuhonda Museveni yamusharira amajizi yamusharira higomborora limwe to manage political gerrymandering mu NRM na did it. Yes. Kati Taremwa kyeyala ategeeza nti political gerrymandering mwe mwagireta and you are the latest beneficiary. So you should stop complaining. Stop complaining. Bamusala kagomborora limu mwakahonda muhonzi tachalina waraga. Omushiza akamuhonda yes. Kahonda kumanya nti yahonda kahindo tafiri. Kahonda kahindo tafiri yakoze arrest ya Kahonda ne bamuteka mukomera. Anti bamuvote when was already in the prison. Abantu batambuzanga ekoti ya Kahonda. Just a court. Wale somebody court. Nali jeni njibaraga. A court ya wangura kahindo tafiri. Museveni nalyoka nakola gerrymandering naye namusalira kwa kafi. Egombororo lyafuga. Kati Taremwa kyeyala amugamba nti gwe sirika. You're the trouble causer. In parliament okubeera nene nnyo bw'omu kubagireetera okubeera nene. Era kumpi gw'osembyeyo okufuna mu bunene bwa parliament. Wandize n'oteesa.
eno parliament ntera kugamba abantu kumpi kimu kyakubiri kya parliament are westerners, come from western region. Out of the 500 yes. Member of parliament, almost half of parliament, they are from west. Why? Yeremandaring. Dokusala mu 444. Kati ya distance of mu district ya Kabale. Museveni kati yakajisara mu mirundu bameka. Niba ngenda waka mbuze ntikakate no Kabale ki. Obarugenze bushiga. Obali zirisa tukati. Ka Kabale ngabwe kamanyidwa. Kabale yakazara. Okay, eda yali nene. Kigezi yonna. Kazi Kabale. Yali Kabale. Kunjiri, Kanungu, na Kisoro. Oluvanyuma rw'okusalawo ezo zonna, kati Museveni azzeemu n'asalamu 3. Kabale nesigala bagiyita Kabale, waliwo Rukiga, Saza nno, Saza. Then waliwo Rwanda. Even though Bwejo has been ebyo talemo byarayogerako. Yaralengeza Udafaya. So otafire byayogera yari David Kables. David Kables. Naraba nga arandukidde no ku general Matabane wa Boli. Obwesagala kugira ko Twitter general yani. Yo. Naye enkera anadamu naye kubendo nayagala kuli ebigambo bye. Yebwatyo. Era katika hilo tafire yo mu batungezeza campaign zo kuwagira mu 2026 Western region. Mukarwa tugiye kujya kunamugaza katono yeka kuleke osobole okumula. Namuganza naye afuse Namuganza. Namuganza afuse Namuganza. Yes, I've got issues with Namuganza. Omukyalo rumubu rwante nali naye mu studio. Entesa ye nensubira nga ndaba ya wansi nnyo. Nemuzira. Nenfuluma nemulekamu. Olw'endowooza yange ndaba eri wansi nnyo. However, ku kintu kimu nze ate nawukana n'abantu baffe n'abanuupa bendaba nga barandukira ku ye. Si tulina kuba begendereza. Namuganza ekyagala kumusenshalinga si nsuubize zaze ng'akora oba nakawarandi oba ki. No, arwanagana na speaker. Ekyo kyekiremye kuraba abantu baffe. Nabo ne bakagwamu mu kateeka. Nze sisobola kugwa mu nsubi nga njiraba. Omanyi bw'omala garandukira ku Namuganza oba otegeeza nti nezaako kumusenshalinga yali kyali kituufu kubanga bamala kumusenshalinga nga teri nsonga. Fitina ng'agirina ne speaker ne bamala gamufuutura kati kyekize. Ate n'ekyo kwenni gundi recently yanawuliddeko Namuganza mwennyini yagambye nti speaker kindly ng'agamba mukutubu habulwa mbu baleeta ebbaluwa nanti bawa Namuganza is an LC somewhere, councillor somewhere. No, he's a civil servant. Civil servant somewhere. Yomugu bosobola kugendako n'amemorize obufumbo bwo. Kakati ono Namuganza ono speaker yasindikayo abasirikale. N'omu batugamba yali yagala kukola ki? Bamemorize obufumbo bwabwe. Nono musajja MP owebusoga Magogo. Bawoli kati ye Namuganza agamba nti bawe kumpi bamuteeka ku gun point. Assigning. He was under duress. Assigning. Bamusigning kifuba. Nga Namuganza agamba nti omuntu gwe basigning kifuba mu biseera by'omu maaso n'omuwayiza kumuwagira nti yakola forgery. Namuganza nagamba nti mu bantu bonna lwaki yanyonyamu bba wange waliwo ekyayagala kirabika yagala kugobesa bba wange. Era Namuganza yagamba nti ajja kuleeta ne motion ku parliament aleete motion bamugye Mumwesonyiwe lwa kuforginga obufumbo. Olutalo
Koti bwabulwa. You leave those. Never gender to table to be the buzibu bwange nze sagala fitina mu bulamu bwange weewawo sikwatagana na muganza nesagala fitina ya speaker oyo mukyala kumpi mufere mu byobufuzi getuta nabagamba content parliament yegenda kubaye kifere okusinga parliament. I remember you said that. Kati muraba uramwogerako ayagala muje mu parliament. Why is parliament your home? Tell us. Zakabe yamutabukira kumugamba we should do everything. Chinduma gwenda bechazaake ngeri je bamugoba nga nkwata ne cyana mugaza ngande gatanganga maspiko no tagenda kuma kono no murana ana agwenara banga tamuwagira nga mwogedeko na yera agenda kumuyigoba mu parliament. Why ebyo bintu bye turimo kujyayo tureke kumara agawarira tuganute no wafe bamugoba no naye kaba mugobe. You will be just fine okugobwa ko uwo banga yali mu justice na wane genda kwera mu justice. However ndaba nti Museveni gwemanyi gabanga shana interest munamuganza aja kwita NRM mu caucus ababogole abagani stop it yabikomi wanachikora namuganza aja kuba wangu the speaker ne deputy we aba batade kutaka. And I'm seeing it coming. Yeah, I'm seeing it coming as well. And those are secret to Jacob discuss Gakolala, Nanga, but just younger Tegera or Mukergavich Mukampala, Makatan is so card. But at the com sort of board license, Zinokan permit. We better nene a Beninga collaborate. Sinaboda border and everything is Tulimu economic crisis. Our government officials to have a yokogera. Now yimbi bano. Nabo baba tade ko musoro. Uganda revenue state yagana na wengu musoro. Kakati, the talented person, how dare you charge the person? Just me being talented. Government chabone charge koze abantu bandi tibachimanyi economically. Je twajanga y'obuyambi. Obwo kuba. Government oyafunanga mu bubbe somewhere. Chabulanye okuba enduru wa human rights wakonya abantu be abasinga obungi obuyambi obutusarako. Nagamba waite tudaiba bali tibogera kashobora abanyonya obuyambi buli kasonda konna tugenda kubona abona neviriza fe bagenda kuzija ku musoro nagasegasemu ebyo bulimi yabimaliriza dda ebyo kuyimba abimaliriza kakati ne organize zezidda ko ndobuzi nanga batugenda government egenda kutandika kutulia wabula sagala tumalirize batugedde ku drones. Drones zikyagenda mu maaso kukwata abantu bafe bano 900%. Babakwata ne bawuzaawo abamu bakomawo nga babajjemu enjala abalala babajjemu amaaso abalala babula buguzi. Batuddawa amagye gafuusa amagye drones za amagye comfortably si police. So vola amagye gabali gatandise no in fact tunakwa begendereza amagye gye gatandise kukola tutandise no kwewunya nti police abana badajirumba anabadarumba zi police ze omutandikide kuteeka ko roadblock zekimpatira police nebakwata nimude nimujirumba musana nimubajayo olabe kyembaletedde kati anabadarumba emisana obekiro police bayinza okubanga beebo manange munansonyiwa nkuye nnyo mwebale nnyo abadde ku programu eno olunaku olwaleero real struggle mwebale nnyo okutuweereza bagaya mukadde waffe bale that's very good analysis namutebyanifa webale jajja kutuweereza Rosette Wabwire good analysis from mukulu Byarugaba Lutaya Oliver mwebale nnyo mwebale kutuweereza so we really appreciate everyone
kadde lwaliro katono naye katusabe nti omukama tunafuna okusoboza obutambula okutuuka omukadde waffe ushalukamu tujja kusiiba paka tulabe nti owonye tugenda mu maaso bizibu nutefuuse nuupu buli omu gy'akuba and it's my duty to defend my party and my president. True. So n'olwensonga eyo mutukize tukuma olunaku olwaleero naye nga tumwerabira please if you have time if you happen to watch this program kindly you can call Jajja no Byarugaba William muwayeemu ku mulabe mubuzeeko tumuzeemuko amaanyi such that because tumwetaaga mu Uganda eddako oba Uganda empya oba ofaanana tubafaana if you can kindly you can call him muwayeemuko naye to encourage him, to guide him, to advise when necessary. No, we're not sure if he can give you analysis, so we can guide you. Please call him to the bench number Chigenda Maso. Kunamba it is 0772 980 933. Edita Manya William, keep jazzing with him. Ate Chemba Saba over Television. Munangi katusasire kwa abantu mu America. Omuzira gwali gubase. Ne Canada. Nafuba nnyo communicatingako n'emikwano gyange abamu ne batanzira mu India. Naye nakwataganya ku muntu omu ng'amaze naku mukaaga mu nyumba yekka. Tebamanyi waali. Bamuyita Paul, mukwano gwange. Ne mukwasaganya n'agamba nti nkyali mulamu. N'angamba nti omuzira gwansanga nga sirina na kyakulya mu nyumba. Ng'alinamu emmere yokka nga talina nanva. Nawulira ennaku yali kumpi kufa. Nindowoozaako banange abali eyo. Omuzira gwali gubase. Ndina mukwano gwange mu Canada. In fact ndinayo babiri mu Canada. Abye ndina ku WhatsApp, ndinayo bangi n'abangi tebasi balina ku WhatsApp. Nga omuzira yampa ebifaananyi. Yampa ebifaananyi n'intya. Olumu omukyala naye yansindikira ebifaananyi mu Canada n'intya. Omuzira nga gwali gwa mutawaana. Gwali gubase. Katonda ayebale kubakwatirako. Omuzira ogwo. Guno bamuwanguza kyaliyo banange. Ne Jeff ye yabula. Jeff Jali natukutumiddeko era you can call us tulabe nti oba okyaliyo oba obulungi naye nga tukutumiddeko nnyo. Naye nga all people abali mu diaspora tubaagala nnyo. We appreciate all your services. We appreciate. We may not send our regards individually. Mu Australia. Ndina muwala wange ali mu Denmark, mama Denmark, ne Mary. Ndina mama wa Bobi Ebungereza. Ndina abantu bangi juku murangira juku muri bangi sisobola kubatumira nimba marawo banange n'abantu abasinga obungi bangi bampereza ku Christmas Katonda abagizeewo sisobola kubogera amanya Florence nani mwenna. Okay, mwebale nnyo akume atakumira mpera temujjanga okwo nga tukola program za federa waliwo gunawudde kona n'agamba nti oli mukukyaza atamala emirundi oyo musajja oyo munyampi you shall unsubscribe and unfollow. Kyomina okumanya nti nno tuhostenga abantu b'enjawulo kyoba tokyagadde scroll it kiveeko don't watch everything. Ate n'ekirala abantu abangi balinga bwolaba esaawa enfu bwefa saawa mukaaga olwaleero enkya saawa mukaaga ejja kubeera ndamu nga makulu gaakyo okitegeke. Bwe saawa enfu bweba saawa mukaaga ogwaleero neefa enkya saawa mukaaga eba namwe exactly. Ekitegeeza omuntu ayinza kwogera ebitaliimu leero era nayogera ebirimu. Okay, mukitegedde mwebale nnyo mwebalire ddala akume atakumira mpeera mubeere bulungi.